Pulezidenti w'eggwanga eyalondebwa bannayuganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ate ayingidde bundi bujjo mu sitayiro baganda bange kye nnyinza obbagamba. Lwawo mu kujja mu lugendo lwaffe luno tufunyeemu obuzibu poliisi ebadde tutataataganya. Poliisi ebadde egezaako okulemesa His Excellency the Delegated President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okutuuka mu bitundu eby'ebundi bujjo. Ndowooza era poliisi mugiraba ng'ekola ku pulezidenti waffe effujjo, naye munnange Mukama atubeeredde bulungi. Buli kimu kimaze ne kitereera era kati tuli bataka ebundi bujjo. Baganda bange, mikwano gyange, kye nnyinza obbagamba n'obbajjukiza nti embeera yo bw'eti bw'eri. Tuli bundi bujjo fenga bannayuganda abaagala enkyukakyuka, abatunuulidde okulaba nga Uganda etambula ate ng'egenda mu maaso. Bannabundi bujjo baganda baffe, mikwano gyaffe, bo batandise dda okwaniriza pulezidenti waabwe mu ssanyu ery'enjawulo mu mizira egy'amaanyi, kubanga tolina ky'obagamba, baagala mukulembeze waabwe ate obagambe ki? Era bwe batyo bwe bali mu nteekateeka z'okwaniriza Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Era gwe mukwano gwe ng'aliko naawe wawuliriza, twongera obbategeeza n'okubajjukiza nti pulezidenti w'eggwanga yalondebwa bannayuganda His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gwe tuli naye ebundi bujjo olunaku olwaleero, era nga bannabundi bujjo mwebale kujja mu bungi bwe muti, mwebale kwagala Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, mwebale kubeera naye, mwebale kumulaga mukwano, mwebale kutambulira wamu naye era mwebale kulaganira wamu naye. Tulina okukkiriza nti pulezidenti waffe omulungi yalondebwa bannayuganda era omulungi essuubi lya bannayuganda ajja kutambula bulungi olunaku olwaleero luno. Tuli bundi bujjo. Ekibuga kyakyankalanye dda nga kirindiridde pulezidenti wakyo naye era ne poliisi nga bwetera okukola. Ye batuuse dda era basazeko sayidi zonna, naye abantu bo beetegefu okubeera nga baaniriza pulezidenti waabwe. Bundi bujjo sofa pulezidenti akyali potopoto, akyali mu distance mpanvu, naye abantu balindiridde okulaba ku pulezidenti gwe balonda. Tannaba kutuuka mu kitundu naye akeetegeekerero k'amaanyi. Eno tuli mu kilomita nga 3 ogera n'owulira abasajja ba Museveni nga beesiriwaza n'oku ya Buganda region. Bagambe eno tuli mu Western Uganda, pulezidenti taliiwo, poliisi n'amagye obwedda bikuba abantu balina tulivu bakyali bagumu, era bagamba nti bagenda kubeerawo mpaka pulezidenti waabwe ng'akoze eki. Bundi bujjo. Abali saidi sebbanga mu maaso ga bbanga tabasabaga mulubeyo. People power! Our power! NUP! Everywhere! People power! People power! Era bweti bweri. Sebo jona banakugamba nti nakuttemu otabadde zembaweereza mukama wange paka kawotuuka wano. Netiwaka si nnungi, embeera ya mukyalo. Pulezidenti akyali wala ddala, akyali footpoto, naye ab'ebundi bujjo bagamba ffe tuli bakumulunda.
Mbeera bweti bweri ofiisi eyo pulezidenti bamugambye alina okubeera kilomita 3 okuva mu tawuni. Aliwa. Wara kawunyirira. Ibujo. President tanaba kutuuka. Abantu betegeka bokka. Abantu betegeka bokka nga bw'obalaba naye pulezidenti akyali mu distance mpanvu ddala. Mbeera bweti bweri. Mbeera bweti bweri. Muntu wa watu naye mwali mu kitundu. Polisi n'amagye. Polisi amagye gasazeeko era engeri gye balabika balinga abatumidde okukola akavuyo nga bweri nkola yaabwe eya buli kaseera. Amagye ne polisi. Abantu bagamba tetulina gye tugenda. Amagye gasazeeko nga bw'olaba naye abantu bagamba tulina gye tugenda. Mbeera bweti bweri. Wano e Bundi Bujo aba borders obulo bazifuna dda. People well branded era betegefu okwaniriza pulezidenti gwe balonda. Now we are going to go to the road. Ndeke wali maso jikubisa kulanga. Mera
Sokove. Mulaba omusajja awupangira jaketi yange. Yawadda musongamu. Bundi bujo abantu betegese very ready to welcome their president. People are ready to receive their own president. As you can see, police and UPDF are trying to sabotage, but they cannot because people are more stronger than them. Waniriza president wawe police n'amaje President akyali Fort Portal naye abantu batandise dda okukuŋŋaana mu bungi batuuse dda bundi era tukuweereza butereevu okusinziira Fort Portal poliisi n'amagye abantu bayitirivu. Waliwo abuuza Peron Map Media Sama Uganda Ghetto TV ziriwa bali mu kujja ne president era babulayo akadde katono okutwegattako efe twatuuseeyo dda katujja tubaweereza nabo we banajjira banatandikira awo tusobola kutamulinga live. Poliisi n'amagye bali ready okukola akavuyo konna mbeera bwetibeeri bitundu byawano ebundi bujo
tuweereza nga bwe tulindirira pulezidenti waffe. Bannaffe abalala bajja naye kubanga balina okutambulibwako kamera okusobola okufuna protection. Sharinga video bano abagamba buli kaseera nti ffe tuli ba Central Uganda, maybe today banakitegeera nti tuli ba Uganda yonna, tuliyo network sinungi, ono abatadde mu vibe. Peroni ogambye ga 17 gw'omusanvu kyoli lukunjiri kyekyo kyennyini, era tugeza n'obulawo. Shirawa Bobby, respect Comrade Bosco, respect my sister, respect. Abantu bali wiringi betegefu, beteeseteese bulungi, wadde poliisi n'amagye. Era ebbali wa Starbex osobola okulaba awo wewaliza ofiisi za NRM, naye abantu bambadde ebyambalo bya pulezidenti. Abantu bagamba nedda. Pulezidenti tanaba kutuuka. Abantu bano boolaba baleseewo emirimu gyabwe, ne bagamba ekijja kijje. Tukeera kulaba pulezidenti, tusobola wulira nga ajja mu kitundu ne twebaka. Abantu network si nnungi, naye tutambulira awo. Abantu balindiridde pulezidenti w'abantu nga Mwanga, bamulinze nga Mwanga, bagamba tebasobola kwebaka nga bategeezeddwako nti pulezidenti ajja mu kitundu essaawa yonna. Ebyokukola babitadde emabbali. Olunaku lwa Mande wandigambye bandibadde mu nnimiro, naye beetaaga okuwulira ku bubaka obw'enkyukakyuka, and that's why they're gathering in big number here today. Bagamba nedda, abantu bagamba nedda. Sebo abantu kwe bali bawamba kwano babuzaako. Sebo Tuli bundi bujjo na mununuzi w'eggwanga His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, era embeera bwetyo bw'eri baganda baffe, mikwano gyaffe mwenna abali ebundi bujjo, twongera bajjukiza nti olunaku olwaleero lunaku lwammwe President ali wamu nammwe, era twongera obbategeeza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, Legal President of Uganda, ali bundi bujjo. Twongera obbategeeza baganda baffe, mikwano gyaffe, ti President w'abantu yalondebwa Bannayuganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ali bundi bujjo, era embeera bwetyo bw'eri. Bannabundi bujjo mwebale kwaniriza Robert Ssentamu.